24/7. News in the Mirror. Media 24/7 tukwaniriza gwe munnaffe atugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okuli YouTube wamu ne TikTok. Tukwaniriza nate mu yet another episode of us giving you the weekly news roundup byonna ebigenda maaso mu ggwanga naddala ebyo ebisinza okukola amawulire mu bitundu gye tuwangalira. Nze Rosette Nansamba sibawonze kambeerawo ne munnange Samula Hanifa. Bitambula bitya? Tambula bulungi. Wetwali wano omulundi ogwasemba twali ku lunaku olwa National Cleaning Day. Tutandikiddewo mu mawulire agagenda maaso mu ggwanga. Twali wano ku lunaku, it was a Saturday, olwali lulangiriddwako okulongoosa mu Uganda yonna, era it was a quarantine oba curfew oba quarantine until zaali ssaawa 4 ez'okumakya. But unfortunately, anyway, I want to credit nti abantu bagezaako okulongoosa mu bitundu ebisinga, though ebyava mu kulongoosa tebyali biteeketeeke bulungi because it was so absurd nti nno Prime Minister yategeeza nti ensonga z'okulongoosa baali baziteesaako mu Parliament eyaggwa ey'ekkumi izite ey'ekkumi naye ne bateekateeka nti no bagenda kulongoosa ekibuga bajja kugalawo eggwanga buli muntu aleve ku mirimu gye teri ntambula yonna wadde kagaali wadde wabigere you have to be cleaning the city cleaning where you are but the unfortunate part was nti byonna byakolebwa naye tetwalabawo nsonga ya kuyoola kasasiro ekiri mu kibuga right now nti entuumu za kasasiro nnyingi buli wamu entuumu za kasasiro zijjudde mu maduuka g'abantu mu kibuga wakati ate kati byongedde tuswaza buswaza ensonga eyo Hanifa sinakuswaza bigenda kulwaza Abannayuganda ye kubanga kasasiro yo kasitaakuumire wantu jjukira kasasiro mu abeeramu ebizzi bigenda tutambulawo ebiti paka mu maduuka mu bantu mu baana endwadde kolera n'amala n'aviira n'abalukawo bantu bangi balwala. Imagine singa enkuba etonnyamu ekirenga ky'amaanyi ogenda laba emyala kubanga era enkuba yatandise otutonyatonyamu emyala bwe giziba kituufu. So simanyi Prime Minister nteekateeka eno wali ogipulaninze otya but then tulina n'abalina obuvunaanyizibwa bw'okulongoosa n'okukola kasasiro. For example mu bibuga ebyenjawulo local governments ez'enjawulo ate tujja kubayitira ndoza mwami Balamu yanaatuyambako Balamu ali bizi ali mu kutalaga district za Uganda ez'enjawulo banawulira Balamu is coming ndoza batekewo akati buli wali kasasiro yo batekewo akantu Balamu is coming bamukozemu ne trailers ezamubizi tugirinze genda kujja mu cinemas zaffe eze Uganda but it is very unfortunate such a beautiful campaign has been destroyed by that. So abavunanyizibwa kasasiro mutuyambe naddala ffe abali mu kibuga Kampala abatwalibwa KCCA mutuyambe mutuwale obuvunanyizibwa bwa kasasiro cause honestly waliwo Hanifa woyita ng'entuumu eri mu mulyango gw'omuntu tiyalina budde muvaayo okwetaasako nti temuteeka mulyango because naye yali aggaddewo agenda alongoose so kati omuntu agenda okujja ku dduuka yasanga entuumu eryawo ate kati bongerako bwongezi era naawe nosangawo kasasiro aninde abanajja omujjawo bajje batandikira awo bananga abalongoosa mututaase mutuyambire ddala naye ekimu ku bisinza okukola amawulire mu wiiki eno ekyamaanyi ennyo ye skando oba saga ey'emmwanyi eza minisita yaffe omulungi omulonde eyalayira ate nga ye mubaka wa palamenti owe Masaka omukyala Justine Nambeere Minister of State for Local Government nga mukama we ye Balamu Balugahara. So wetwogerera issues ezibaddewo mu mawulire Hanifa nti waliwo olukuŋŋaano lwaliwo wabaayo mukyala Cissy ng'alumiriza nti no Honorable Namere yatwala ebbaamu emmwanyi teyabasasula biri mu RCC Wesembabule mulimu Namere agamba abo babbi bakola biki okitegeera. So the issue was nti during the campaigns from the NRM primaries waliwo campaign eyali okugaba emmwanyi eri abalonzi. So mu kugaba emmwanyi ey'abalonzi obuzibu ebigambo bifubutuka mu sayidi za njawulo. Namere ayogera birala ne bana abamulumiriza boogera birala kati. You just need some sense of understanding and maturity. No way ng'ogamba kyani kya Namere
kyani kyabamulumiriza okulya emmwanyi naye ng'ate eno side eri wamu enerumiriza eri wamu mulimu abalimi b'emmwanyi be bagulako emmwanyi mulimu RCC babita Rogers Bulegeya mulimu n'omukyala Sise ya coordinatinga abalimi ne RCC naye ali mabega wa ali eno side eno era ebigambo bibadde bikolayo ebiti nga buli side efomita nayo n'agamba nze nakutwala ewa president n'agamba nze nakuba essimu n'agamba naye bakuteekeko kuba oli mwavu you get those issues so wabaddewo Sasira Balaam Sasira Balaam ali Balaam is at the corner of this side agamba okay what's going on kansoke netegereze what's going on because twamaliriza tulabye meeting ya Balaam ne bano bonna plus the farmers they started listening to the stories. The good thing with Balaam has a listening ear. He's patient. That is what I credit Balaam for. Yes. Ali so patient. Awuliriza. So, I even saw him in one of the meetings. Moyo meeting je batulamu nga gamba namere sirika call. Let me make the call. You know, like everything they speak, she attacks in everything they speak, she attacks. Gamba tali patient enough okuwuliriza banne. By the way, Honorable Namere, it didn't look good. The picture did not look good. Chamlazenga ali ata respecting protocol. Because you're supposed to respect your senior. Yeah, of course. Your senior minister is a cabinet minister. Waliwo state minister jatatuuka nenga cabinet minister yakola ki? Atuuka. We're respecting because you respect seniority. Kati olinga ata respecting and appointing authority kubanga yakulonda. Ne ebyo byokusika omugwa in public with your senior. It is not good at all. Balaam is so calm. He's very calm. He listens. That is the only problem. Naye, of course, we also his frustration in the face. Timususteko banango mwala tawudi. Mwana tawudi. Tanze bino bisita yagala. Nata yagala mukiriza ko basimje yabadde akuba in that meeting. But yabadde asobola okuwuliriza. Because baba wadde bonna obudde. And Balaam is a problem solver. Tukigenda tumalako obudde tugende ku kirala yagala okumaliriza ekintu there and then so that ekintu ekiranda ate kati Honorable Atimbo agenda wa mu kooti yasuubinza oyo omukyala for defamation but then omukyala naye agamba but if I wanted nange nandikusuubinze because naffe watukoze eki because that guy oyo RCC in that meeting namulaba agamba nti Namere yatuuka wa president n'amukongerako omugambo whereby ye gaya eno mu field yali alwana ttaasa kifaananyi kya kibiina kye okusinziira ku balimi nti bamutwalira receipts acknowledging emmwanyi ze bamuwadde n'aziyuza okitegeera so in the process of kuziyuza RCC comes in and is like you know what nze muteekako erinnya lyange because of the party sobola sorting ezo ensonga but we yatuuka ewa president yagamba Mayampe mwanyi mutwalo kumatenga bamwe mutwalo ejisuka ne mitwalo 3. Kitegera so kifaananyi kyo ne kibijja wa president. Meaning nti naye alina olukusa olukola ki? Olumukyawa. So Namere ayina emivyo atambulirwako emivyo. Ate mingi. Ate mingi ebikyavaayo. Okuva ne mu media. Mingi ebikyavaayo. Lwaki omwana oyo alina olutwe? She's still young, she's a beautiful woman. She's now a minister, but she's still new in the ministry. Naire mivyo jimutandise. Mafia. Stop fighting our beautiful minister. Natemulwana bambi. She's a beautiful girl. Lwaki mumuwala nira bulungi bwe. Mamito. Papito. Waliwo kyenawulidde in the whole of these conversations. The reason as to why emmwanyi ezo zaagabwa. Cheche. Emmwanyi nasaba president atuwa emmwanyi tugende tugira abalonzi batulonde. Aja kuocha. Teyali kyezadda. So meaning the whole process of akamyufu, how the whole process of akalulo kagulwa mmwanyi. Whereby nezimu tezaatuuka. Byanamere biwavu naye Balaam wawulira omutwe ye gumulumidde gumutandise. Naye ekifaananyi President Museveni yagezezaako okitegeeza koza iso Balaam yagenze Sembabule. Mukama Nsimbi Sembabule
n'atwalira abantu abo emmwanyi ssente batwalidde ssente n'abasasula bonna abalimi b'emmwanyi bonna honorable Nammere be yagaana sasula n'abasasula era ssente bali cleared to zero balance era ensonga ezo balamu nagaa tebaddamu nakuzoogerako bali cleared. Waliwo yagambye ku internet bannange essaawa yonna mulinde baminisita nga beekuba empi kubanga kino kisusse ate ne balenda ne minisita Hanifa Kaweya naye nga atabukidde Rwashande nenga bagenda okuba wano honorable Rwashande naye olutalo lwa Rwashande nalwo lukomawo nanti Rwashande lukomawo abakyala bagenda okukuba Balamu n'atunula bw'ati nagamba tuli kuki musajja wattu ayagala kumaliriza nsonga agende ku district endala kubanga district nyingi zimulinze Balamu gaali wano wali RCC Kagayi era nga bali mu nsonga za ttaka mbu ate ttaka yika 10 bayika 10 bw'ate zaakola bitya bw'ate mivuyo gya ttaka. But we are praying for Honorable Balaam. Ensonga zino zonna manye ebintu stress can make you get old quickly. Stress zayinza omulinnya ku mutwe n'atandika okukaddiwaawo mangu naye tumusabira to keep in good shape. Kibalamu kito ne woba muto stress akaddiye kyana kyaffe kito kiveeko. Bannange tumulekerawo okulumya omutwe Honorable Balaam mugenda mukaddiya nga akyali baby and he's still doing a good job for Ugandans. But for us we appreciate the work. I see there are people who are trying to fight first of all the duo and they have to make them fight each other. The mafias. Yeah. Bane whatever they are. Bamafioso. Mafias naye they want bagala okubalwana bombi. Ekirala bagala obanafya. First of all, no, they want them to look ugly, like ugly before the president. Okay, you stop these campaigns. Mulekera mutukola ki mutuswaza and the fact that he's doing a very good job compared to other ministers, I do not think they are happy with what, because he's in camera. Ate camera zimu following yet again on a camera, but his works are doing wonders for everyone comes out and says Balaam. Walo yangambe bulijja Balaam kina amagezi. So like waliwo watula n'omuwuliriza Balaam by the way even before he joined politics Balaam yali tayagala nnyo mivuyo ne wali mbivulu ng'agezaako okugatta these conflicts bano abayimbi abeerwana Bebe Cool, Chameleon banange muddeewo ng'agezaako okubagatta I think he's gifted but what we must note right now n'abamulwana banoonya weakness ye so that bamwocha cause that is why it is easy for Nammere okuvaayo ne buli muntu n'amukasukira omupiira buli muntu n'amukasukira ate nga kiba ministry ya local government abalina okisolve abalina okituulamu nga ye senior minister we. Yeah, but we pray for them. Tubasabira ffe ng'eggwanga batambuze emirimu baleme kukubagana. Was this a setup or these things really came up to everyone is saying that was a setup. But the fact that Nammere has been involved, Honorable Nammere has been involved with Emuvio, like I don't know if it's just whatever batamwagaliza over whatever. Naye nga tumusabira bambi kuba naye ayagala yazze naye kola. Maybe my advice to the Honorable, I don't know. Yeah, maybe. My advice to the Honorable, I think alinyemu ku kigere. Ka pressure kangi. First of all, yengo omuntu ngayo omuntu alina personal pressure yengo omuntu. Ekyokubiri, she wants to prove to us nti akola. But we already know she's working. She wants to prove to us. Then nekyokusatu nti and we're not even proving to us only because nomulaba ne mu parliament bwe yali mu parliament ng'akulaga nti even when the speaker tells him naye calm down, sit down tajja kutuula ne chief whip najja n'amukoonako Nammere so alinyemuuko ku kyawakati alinyemuuko kubanga politics is a very dirty game. She's still young, her kids are still young. Let her first sit down and then observe. For us Ugandans, we know that she's doing a good job. We know. We appreciate. She should know that some people do not like her.
and they are using that. They are going to use everything they have. Either all forces are going to come against her. Either not her alone, but against them. Against them as a ministry. Naye tubasabira bambi abantu bafa abo kubanga they have made other ministers wake up. Yeah, of course. Bazo okuse ate nga bakajjamu olwo yatugamba mbona n'ekifo kyalamuza Balamu. Balamuza ekifo ekimu. Muleke omusajja waffe munoonya omukola ebigundi. Munoonya omukuba ekinanansi. Manyi honorable yagamba nti Parliament erimu abanyenyesa. Omusajja waffe muyinza yategeera atya nti bazimunyenyesa. Yagamba ffe honorable Musila yagamba ffe tugendayo. Ffe tugendayo eri. Wamma ebirala bigenze maaso mu ggwanga twalina akalulu k'abassentebe ba LC1. Akalulu k'aba LC1 kano nno k'omulundi guno ke kalulu akasinga okulabikiramu attendance eyali overwhelming, something I did not expect, by the way. And if I am one of the people who even will not expect until abantu basobola okujjumbira akalulu to that level. Abantu bajjumbira akalulu. Bakajumbidde ne leero okulonda. Yeah, the 1st of August. Commission yalangirira nti bakajumbidde nnyo. Watasobola kugenda maaso na kulitamu. Because you wouldn't expect akalulu kanako okulininga up okutekinga so long. Edda abantu bali tebabiriiko naawe. They don't care who becomes the chairman. Ne mama chairman kirabika omutwalo gwafuna buli mwezi waliwo abago mutwalo si mutwalo afuna mutwalo gumu ati gwobala mutwalo obala gwa government, but the other benefits zofunira. Yes, benefits nti baluwa kutunda ttaka inafuna percentage. Iye nti adawe wa chairman bwebasi wayigiriza wa block because tewali asobola kutunda ttaka nga chairman tafunyeko percentage. Njagala genda agula ttaka bamutakudde. Bamutakudde wa honorable Seranja. Munaffe Seranja. Seranja juu. Yeah, but I was happy for him because honestly, I did not expect him to be known by people and to be liked by people, but it means an impact yakoze mu kitundu kye. And you know, it was, but he won by 1 vote. That is the funny part. Tekali tight, it was a tight race, but we congratulate our own. Yes, congratulations. Bamutakude chiridawa. Mukono. Wow. Mukono that side. Yeah, so honestly akalulu kabadde so overwhelming nti n'ebitundu ebimu okulonda kwayise akulonda ewamu abamba badde disappointed bafunye akalulu kamu ambazirise wekiroto kyange naye nga tekuli mukyala n'omwana nange nakalabe banange Haji oyisa bubi bakyala Haji yonna gy'oli oyisa bubi bahajati bwena ne bagenda ku opponent abakyala bana babadde tebakwagaliza babagambe Haji ono simanyi balwalirwa abantu naye bahajati baganye bagambe noza bagambe seeka wanafuuka chairman ajja tuyisa bubi nnyo ajja kuyisaawo nga ngeri ajja kuyisaawo but sincerely that shows you how it shows you how bad people are. Like you can't like even is bad. The Haji or Baba Hajati? No, not Hajati. Is like the fact that your very own can refuse to vote for you. It means that you're a very bad person. Or you know, I'm not judging. I am not judging. I'm sorry, but how can your own women refuse to vote for you? Ate wekiroto kyange olwo yali yasuze ku olwo yamugamba Hajati kati ngenze okusimba line naye mugire mu era woganira okulonda ng'osibamu obubu kyera kabata bafaako tabalabirira endako ati kati of the four I know kubanga alina gye yasuze kati gye yasuze yamugambye yangu wetegeteeko ojje tugende ononde onsimbe mu mugongo mujje tugende nyina abakazi bana n'abaana muleeta abaana bonna sure nti kyalinako obululu bwonna Haji oyo kirabika ayisa bubi abantu n'ababi. Yes, Rosette, because
era abantu bagenda okusimba amabega bamina nabyeko ng'omungu oba maama we yabadde amusimbye emabega maama maama takuvaamu ate amu tebazirise ow'ekirooto kye ye yazirise bamulemeseza ekirooto kye kiri mugongo olabe yabadde bwati basose mugamba sokolabe ekiri mumabega agatulako bwatitakola nalabanga tika pressure keyo. But sincerely, moving forward, government should allocate money for those things because bajja kutta abantu. At least it has to be a secret ballot. But sente bagamba tetulina sente zisobola kuteekawo kalulu ka gundi ka ballot box. Government ekekkereza true naye this is one of the most awkwardest elections we've had. And ne mu kamyufu bye twalina aka NRM ebyoku mugongo bijjukira ebyoku mugongo. Naye to be honest, I've seen even several MPs are against akaluka nako ku mugongo kagenda letawo entalo ku kyalo. Leta entalo katabudde amaka g'abantu. Exactly. Kitegeera omwana tasobola kulonda kitaawe. Nobeera ntita n'ogamba olaba taata atuugunya abantu bana mu nju. Katwanafuka chairman. Get the point? Yes. Naye akaluka no please allocate money for this LC1 elections. Abantu bajja kwetta. Nade ndabako munyagwa. Ngagamba nti singa bamukwasa akalulu okulonda kali secret. Oyinza okwesanga ng'alonza abanuupu n'alonda n'aba NRM. Kasaka ba secret. Ne because kakusima mugonga ayinza okuvaayo nga takoze eki. Ekitegeera we are in a situation whereby gwowagira mukwano gwo wa NRM. Nenga tegoli wa nuupu. So you will fail to go to the mugongo gwo muntu ena of the two because on wapata ya ate ono mukwano gwo. What do you decide? Exactly. Ekitegeera obeera n'abakazi balana nga mulimu bannuupu mulimu ba DP mulimu NRM agenda kujja kulonda bagenda olaba ne kana akaba speaker they make it secret. Yeah, this ate naddala kana akaba chairman because these are the people abali ku ground betuwangala nabo. These are the people betugenda okugenda tusabe ebbaluwa. These are the people betugenda okugenda okugenda nga tewamulonda agameze sijirina. Exactly. Yet is supposed to work for the people. So sekirungi no government should rethink this. Yeah, it should. Lwakwaga we even thank it nti nokuluna akalu kaba chairman kalabise mangu kaze mangu tukalonze mangu. Tugatambulira ku pesi yemu ne kalyaka n'abakulu. Lulika out wali sente wali tubyerabira. Anyway, then n'emivuyo mingi egyalabikiddeko mu kalulu waliwo abantu bangi ewamu okulonda tebasomye registers. Yeah, kituufu. Ewamu abantu bazze nga bazze kutaataganya kalulu. Ewalala abantu babadde frustrated because of certain reason bagaana akalulu. Abalala emivuyo bazze ne bakola emivuyo mu kulonda. So as of today 1st August akakiiko k'ebyokulonda katugamba nti kagenda kukola ki kuddamu ewabadde emivuyo naye to find out how things are going on in different areas. Yeah, but we are just appealing to government to rethink this because you're going to create hatred for nothing. Kati Haji tasobola kuddamu kuwa abakyala b'ekintu kyonna. He is still pissed kubanga obusungu bwalina bungi nedda. Mana tudde ku nsonga endala ndowooza I'm imagining Haji akomyewo ewaka ofukamira omukulisayo kulikayo Haji nga bamukubira akalulu. Yalangiriddeyo banange mukusibeemu ebyammwe. Wangi musibe ebyamaga kasi sigasangayo n'agaana gammwe mugatwale. Bawe bato boogera nze nkugambe nze ndi mukyala musiraamu. Nabananga Haji kyamukola. Musibeemu ebyammwe n'agaana gammwe mugatwale sibasangayo. Buli omu makaganga nviire. Government gw'osatudde amaka g'abanno. Akalokononya amaka g'abantu. Because if it was a secret ballot, you wouldn't know. You wouldn't even know. Ne wandifunye obulukumi oba sure nti abakyala bange bannooze. Benna akomugonga omusajja we sijja kkamu omusajja oyo yantulugunya. Kambuuze Bahajja ati bagenze ne balonze ba tebalondeddeko ddala. They went for the opponent. Oh, why? Obadde ayogerera mu background agamba baabali eri emabega kwoli nengamba Haji leero gamubugumye. But that ekyo kikuwa ekyokuyiga nti please in future let me try to treat people well so that
perhaps next time they vote for me. Wabbeyo nga tuvuddeyo this week twalabyeko Dr. Kizza Besigye yaleeteddwa mu kooti, but the unfortunate part until today, until now, akyali mu mbeera mbi. Embeera si nnungi gy'alimu, ali mu ICU. Yeah. To be in ICU is something different. Yazirika nga ali mu kooti oluvannyuma okulaga frustrations ze n'ensonga ze ngeri. Yeah, he has been frustrated for time. Yeah, mulamuzi Baguma gy'akuttemu ensonga ze. Ebbaluwa ya mutabani wa gundi wagiraba. Nagiraba yali so emotional. Yes, it was emotional. Like he asked for the president to have mercy on his father. But if you go into details with that letter, that is why I said my dad is innocent. So whereby if he's innocent, if you are proving to us he's innocent, the treason. Things change muko. Nalabe ne Honorable Nsereko ngagamba nti for the love of God banange. Yeah. Nti oli yali abaddeko kyaliwo Rosette nze naawe we are friends. Niyo baba obutakanya obuli awo. Nyigamu. Rosette yadde agenda kunzita. Sina bukakafu. Simanyi oba nyina obukakafu. You remember the old good days? No government, no. There's a time when Rosette was my friend. She was my doctor. She treated me. Kamusonyiwe. Naye, like you're asking Nsereko, at least there should be a political solution. There should be a political solution. Oba bonna balina but then balina obusamba butatakapulu. Bonna tebalina gundi. So Kati, let's until later actually put someone reason and we are able to find a solution to that. Tabamu yawandise ebbaluwa asaba bamusonyiwe. Then never nabyakuza balaba bakyagala basaba. There should be a political solution. Basically, agambe banenge awandike kangenda mukama wange kangenda mukwano gwange my friend. That is the problem with political figures. Obusibwa balina they don't want pardon. They don't want pardon. Tebagala mbuno kukkiriza misango bakole ki? So yakaba ebyupi abavuddeyo. You know, it's a matter of admitting. I don't know about best yabaja kuvayo bavume but let him ask for pardon banange. No. Amaze yebanga dede. Embeera ithetha kubeera mukomera. Banange luzira wawunya wachaafu. That place is very dirty. Not only this year, but even Mugabe is still there. And also Mwanga naye. And you better nice. Ragamano to be ayogera. Era kundi yafuteyo nagamba sinzira kundi ayogera like. Yakola only statement ya Nabaiso. Najira abantu Nabaiso namungaba. Yagamba ati tewagenda kuddamu kukkiriza muntu kufeeri kuvuma abantu batalina kye bakoze. Aye munange mekera okuvuma abantu Rosette. Tojja kuveeyo otandike kunvuma wano nja kugenda nkulope bakutwala. Bagana okuddamu okuvuma. Twesonyiwa okuvuma abantu. Twogere in a very calm way. Simanyi bantu nabyo tukyakkirizibwa. But stop talking about people. Basi yavudde mu mbeera n'akuba emmeeza n'asamba emmeeza bambi akakanene dda Besigye yalina abazadde kyemmanyi eri ku kyalo kyabwe abantu abakulu mu kika kyabwe bayimuke baali bamukwano ab'ekyalo. This is politics.
Yes, I know it is politics, but they should go and talk to best. And this is treason. And also ask for chair president. Kumanga, yes, chiri ya chikula kwa president olukiiko lwakika. Yes, olukiiko lwakika lusobola twala wali bisanga ekimbagama you settle this out of court, then you come back to us. But this is not about village issues. No, right now, ensonga zingiremu abooluganda n'ab'omukwano. Abooluganda abakona ab'emikwano. It is about the president. Okumanya nti omusajja ono kale n'embeera state of health gy'alimu si bulungi. Maybe I could give him a pardon. Just like is not looking good. It's free. Yes, cultural performance. Bana baffe tukugamba bulijjo abasobola okukozesa omukolo gw'ekitiibwa amanyi okutusanga obeegero kibinya eby'okulanga tutusanga amazina gonna agaweesa omukolo gw'ekitiibwa amazina ku mukolo gw'agriculture n'okutali culture corporate functions cultural performance bebaana bagenda okuweesa ekitiibwa namba zaabwe ku screen kweziri I know you've been seeing them ku screen yokuba twatandise abaana abo balungi balongeeko amazina gaabwe kika bajja kuba bagawiibya bajja kuba bagawiibya jangu tuwagire ng'oluganda okusangibwa bwegero kirinnya wali offices zaffe services zaffe ennungi ddala tujja kuba ng'ate tuweesa omukolo ekitiibwa so ng'ate ne bannaffe Agapana Stone and Concrete Limited basangibwa Mukono Ntaawo bano nabo balina amayinja amalungi mayinja amawangaazi bagenda okuzibwa okuleetera ekikomera nti olabika obulungi n'ennyumba y'okuba ennungi ate nga mpangaazi ozimba ennyumba egenda okumalawo emyaka n'emyaka nga empangaazi bazukulu bazisangewo si kuzimba ku nnyumba nekuma ku mulembe kuneegwanga ate kufananazimba so you can give you very good stones agasanga Mukono Ntaawo tunoonyeko namba nazo ku screen okuba nazo ozifuna so naffe aba media 24/7 you can advertise with us give us advance your business so that you choose ku bantu abenjawulo the potential customers, the potential clients bajje bakugire mu business yo Media 24/7. Yes, you can look for us on our social media platforms, YouTube Media 24/7, then also TikTok Media 24/7. But Rosette Nansamba Sabna Hanifa. Bye. Bye. Media 24/7. News in the Mirror.